Welcome to yet another edition of Share with RKB. How have you been, people? Hope all is well. I'm also all right. Just here. Bye. Wakati nawe bagiyita batya? River, stream, mwala, chichi, kayanja ka kabaka. I don't know. But anyways, mbadde ntambula, manyi okutambula regular. Oh, wow. Oh. Oh, thank you. You're so cute. Thank you, dear. Oh, oh my God. It's all right. He's so cute. And what was it? So, anyway, manyi okutambula regular. So, emana ntambula regular. Okufuna steps zange ze manjagala and stuff, you know. So manyi okutambula oluusi nentambula eyo nengendako wansi mu green oyo omusikasikaye anyuma nga omusa. Sometimes ngendako amazzi we gagira nempulirizaako nentambulako ntambudde ebitundu bingi. Bannange olwo abantu bentuseemu eyo nga, you know, farms nene and everything bingi basically. But nabadde awo mbadde mpitaayitanga bwe nobeera ku mukutu ng'oyitaayitamu. Last time I was here twali twogera ku abaana baafiira mu accident nga bava ku trip y'essomero. Bannange akaseera ako tekaali kangu paka kati. By the way, abasinga you moved on, abasinga mwakivaako dda temukyakiriko, but trust me, ebiwundu biringa bikyali fresh, kyange kyakabeerawo jjo. Leero njagala kwogera ku nsonga ey'abaana abo bambi abafiira mu accident. Sijja kwogera nnyo ku bo like nga bwe kyali bwe twakyogerako luli, naye ngenda kwogera ku baana abasimattuka, era nga njagala kwogera nga from a place of compassion and empathy. Kuba kyekyaliwo. Ekisooka mu byonna okusaasira kwange eri bamaama, bataata, basenga, babaaba, bonna abalina abaana. Kubanga waliwo nalaba bambi mwannyinaze yakaaba nnyo, abantu tebamusekerera oba yekalibbala. Abantu tebamusekerera, ne bamugamba asimanyi akaaba bw'aseka, eno gavumenti okaaba bw'oseka. Bakwano buli omu alina engeri gy'akaabamu. Ate si kirungi kusekera abantu bakaaba. I remember bwe twali tukyakolanga twezime ne kasuku n'ekyana ekyo nga kigamba ogenda mu kufiira n'otunuulira abantu nga bakaaba n'otulika n'oseka. Yes, sometimes otunuulira omutunuka naye oba akaabya atya, naye mukwano okimala okutuukako omanya kikitegeeza. Kwegamba obulumi oba owulira oba oyagala bufulumya otya. Ekisa ekyo kankubulire munansonyiwa kubanga oluusi nkireeta ate ne kitavaayo bulungi eri abasinga, naye kwega kyensooka okuwaako obulumi ate nga obulumi onye obulumi obungi naye ate nga bwemala okugwa tosobola bujjukira oba okusindika omwana. Munansonyiwa bamaama abatasindikangako, nsaba Mukama kibakolere abawe ezzadde musobole okusindikako oba okubaako n'ezzadde. Ekyo nkisaba buli lunaku nga nsabira abakyala. Naye obulumi obwo osindika omwana bannange ng'owulira bw'atadde ku hot plate nga bakwokya. Naye bw'omala omusindika, trust me, teri muntu asobola kuddamu kunnyonnyola bulumi bwa mwana. Teri abumanyi. Nze bwannema okwogera sisobola bugamba nti buluma bwe buti, naye ate ng'obulumi obwo bungi bw'amaanyi tebugeraageranyaako. So I imagine ti bwe bulumi bwe bumu ng'ofiiriddwa. Omanya kubeeraawo ng'ojja naye nga tosiriira, ng'owulira obulumi naye ate wulira tebugguka, nga tomanyi ngeri za bukolamu. Ze bwe ntunuulira muntu ng'afiiriddwa ngeri gy'ayaziiranamu. And by the way, most of the times we ndaba omuntu ng'ayita mu bulumi ng'alina obulumi bungi, nzirayo eri mama wange ng'afudde. Obulumi obwo nali siri mukulu nnyo, abaana bamanya ebiseera sayizi eyo aba awulira bamukuba nnyo awaka, bamutulugunya, bamucunya naye nga bamugolola. Kati naye olaba nawulira obulumi ku myaka egyo. Bannange okufiirwako omuntu si kyangu. So nalaba mwannyinaze nga nzirayo ku mulamu wagaffe, nalaba mwannyinaze nga bamusekerera akaaba bw'aseka ne bw'ati bw'awulira obulumi.
abamu bamanyi okukaba nga n'amazzi gategavaayo naye abasinga bwe batyo bwe bakabeera bwe basinda obulumi. Kati ogenda ngenze nenjogera ku ekyo nagenda nendaba abantu abapostinze videos tutte ebbanga ng'ekintu kino njagala okyogerako naye nga nkyanoonya ebigambo ebituufu ebyokwogeramu kwegamba nneme kutegeerebwa bubi naye simanyi obeera ebigambo mbifunye naye munsaasire mpulira njagala kukyogerako nk'omuzadde. Sijja baliima nti nali nfiiriddwako omwana era sikisaba era nkitya nagamba Mukama onsaasire kyova olaba nalaba vidiyo y'abaana abo nga bafudde nze kankuula emirembe gyanzigwako nafumintiriza nayambala engatto z'abakazi bonna abasajja bonna buli muzadde gyenna nayambala engatto zaabwe neŋŋamba maama oba bayita mu mbeera ki kati omanyi okuba nga omuntu wamusibudde ku makya n'okapaakinga n'okateekako ensawo ne kagenda ne baddemu ne babaweza obufaananyi nga bulinnye tuweereza ebifaananyi nga tuli mu foramu ez'enjawulo ez'abaana kati nga ffe abazaala wiiki ennamba obeera mu foramu oba mmeka nakuweereza obwana bwo bulinnye ne kakulaga nga kasanyufu oluusi tikyamanyi tikyoyo mukwano gwo oluusi omunyigayokko nakakwatayo vidiyo n'agikuweereza nga kayogera gy'oli kakusiibula maama kasanyufu kakwebaza basasudde kagenda ku tiripu kakute bukwano bwako kasanyufu bakuweereza vidiyo eyo mwana wange namala bakakutema nti omwana takomyewo mubwana webase wali butakyasanga n'akanako mwekali bakwano nataawa emembe gyanzigwako nafumintiriza abazadde kye bayitamu abo paka kati lwenkyogerako ebiyengeyenge bijja bannange bazadde bannange nze simanyi bulumi bwe nsobola bagamba nti n'ebigambo ebituufu ebyokwogera ku bulumi obwo naye Mukama abagumye ate abasiba ekimyu abanyige abasinga beerabira dda naye nze manyi obulumi bukyali fresh tebusobola kuggwawo naye nga bwe mbagambye nti njagala kwogera ku baana basavaivinga mbandi ku forum gundi ku TikTok social media kale kaŋŋambe ndaba abazadde bateekayo abaana baabwe bambi basinga bawa obujulizi bawaayo bataddeyo videos abaana baawonye bannange temunfuna bubi neebaza Mukama neebaza nga nange neggatta naawe muzadde munnange mukuza munnange panga olwo guardians okubanga abaana basavaivinga abo mbeebaza Mukama tumwebaza tumutendereza yeebale bawaayo chansi endala beebale naawe mukwano kuliko omutima kubanga munnange ogaa nti owuwe yawonyeemu weebuuza nze Mukama Katonda namukola ki naye akakonda ak'enjawulo ke namunyigayo nina kye nakola ekyenjawulo weebuuza ebibuuzo bingi neweebuuza lwaki Mukama owange weyataasiza nogamba owola okuba nayamba gundi okuba ngenda ku kyaki oba mpa kimu kya 10 oba Mukama alina kyaŋŋamba weebuuza ebibuuzo bingi kubanga naawe oba tokikkiriza nti ddala omwana owuwo yawonyeemu. So I can't imagine ekikkowe kye mwassa nga mugamba Mukama weebale owange ayiseemu owange ate waliwo abo baavaamu nga tebaliko wadde akanuubule nga balamu waliwo abo abaavaayo nga bamenyeseeko katono waliwo abaavaayo waliwo ne gwe baginawulira nti omwana wali bamaze n'omuteekayo eri nga oluto baalusala ebyenda ne biyiika oba yo wa mwannyinaze bambi oba bannange waliwo ne bennawulira nti omwana namala omumakya oba namala nayasimula waliwo ne bennawulira nti baavaayo kale nga basooka ne bagenda mu kkoma ne bamala ne batereera okitegeera. So twebaza Mukama era nange neegatta nammwe okwebaza Mukama Katonda era sigamba nti si kirungi kusanyuka naye bintu bibiri biri mu kintu kino. Bano abaana abaawona nga bwe nkugambye nti nze ba teachers bamanyi okunsindikira videos ez'abaana bange naye ng'omwana wange aba ne mukwano gwe ne beekwata vidiyo ne bagyempeereza omwana ono aba ne mukwano gwe kati abaana bano nga tonatuuka ku ggwe muzadde abaana bano kye baayitamu
tekyali kitono. Tekyali kitono muzadde munnange. Omwana ono okuzuukuka waati emmotoka emaze obba kuba ettale n'atunula ng'alaba banne babadde aseka nabo bwe beejerezze bwe baasanyuse teyeenyeenya. Omulala ayiise ebyenda ng'amuyita amusunda tavaamu wadde akanyego, ng'amuyita amannya tavaamu wadde akanyego. Naye ye awonye. Bamukute bamutadde wabbali ne baleeta kabangali oba kyonna kye baakozesa ne bajjawo zimmayiti nga ne mukwano gwe mwali ba classmates be bonna baamanyi. Oluusi ne baasaba ku answers mu bibuuzo, oluusi baasaba ku kookulya nga talinaamu ali mu kawu, oluusi kwegamba baazannya nabo. Twagendanga ku ssomero oluusi muno najja n'engatto ennungi ne muzikyusaamu olunaku lwonna n'oyambala ku ngatto ya munno naye n'ayambala mu yiyo. Oluusi ng'abazadde abaffe tebaatuwanga choice nti oyagala kino oyagala kiri, nga bakugulira bugulizi. Oba oliawo nga bakuleetedde daloni, oba oliawo nga bakuleetedde kibbata, oba nkubigambe ntya ono yanjagadde, oba oliawo ng'akuleetedde nga muzadde wo akuleetedde baabuyitanga batya busekatawa, wamusabye engatto ng'akuleetedde ezo z'asobodde ate nga nawe toyamumalamu maanyi ng'osanyuka. Naye nga bw'otuuka ku ssomero nga yo best friend nalinanga mukwano gwange bamuyitanga Julie Namatovu nga bagagge waabwe Julie ng'aleeta ebyokulya ng'alala engatto ennungi, so nga bw'otuukayo akuwaamu ng'akuwaamu n'oyambalamu. Julie mutuuka ku lunch yaba n'ebyakabi mugenda mali mu kijanjalo n'akawunga alina peta, okitegeera. Julie nga bamuwa ssente nga tuli ba mukwano nnyo nnyo nnyo. Kati just imagine omwana ono ku banne Julie we tasituse, tafuddeewo. Abaana bano bali traumatized. Abaana bano balina akaseera ke bayitamu si kangu naye lwakuba bato. Sikiwa nti muzadde munnange wafunayo akadde n'obuuza ku mwana wo mukwano gwe yawonye, kubanga muyinza okuba tebamanyi naye ate nga ye teyawonye. Abamu tuba tubamanyi naye abamu oyinza okuba nga tobamanyi. Okiraba munnange. Naye ate nga ne mukwano gwe ne baba teyafudde. Abaana baafudde babadde bakwano be, abadde asoma nabo azannya nabo, oliko mukyogera naye naye being nti you share the same environment, the same air, the same everything, you know, you can be like musobola nga temuli ba mukwano, you're not friends, but nga mwogera on a daily, you know. Asobola okuba abadde akukinya oba class monitor akuwandika buli kadde agamba nti oyogedde mu class, but being nti mwali, you know this person, like you go to class and say hello, or even if you don't say hello, like you see this person n'olaba wali eri ng'afudde, kuba kitegeeza okuba ng'olaba banno bonna bafudde, olaba omuntu oba tomumanyi. Abantu abasinga n'abantu abakulu batya n'okutunula ku muntu afudde, naye tebeeza bano abaana nga babadde bamanyi bannaabwe balamu. These children are traumatized. They are traumatized. Embeera eyo tebannagimanya, tebannagivaamu, bakyagirimu ey'okuba nti bafiiriddwa bannaabwe. Okiraba? Kubanga bajjukira nti abamu nga beejjusa n'okwireka abasinga saageze ku trip eyo balina ebibuuzo bingi mu mutwe gwabwe. They are still coping
the trauma gye baayitamu tebannaba kubeera nti basobola okukimanyiira kubanga bato. Omusaayi mungi everywhere, bali bakutuseeko kino, ono abadde atya, ono afudde atunudde bw'ati, ono agudde bw'ati. Tereeza mwalimu oba ne batica abaafiramu oba mpulira oba yali director. Omwana ng'alaba ebyo byonna abiraba. Abantu boogera, bannaabwe babakwata babakasuka nga baagadde. Bingi. Olaba mugenda olaba weekanga weekaze nga abaana mwebali, weekanga ogenda kutomera n'osiba omulundi gumu. Batya ne bakwenywezaako nnyo. Otomera ng'olinamu abalala. Batya naawe kennyini otya nga mw'oli. Just imagine ebirowoozo biri mu baana bano. Nga balaba emmotoka egenda, yeegira, neegwa, bannaabwe ne bafa. Obwongo bwabwe bukyalwana n'embeera eyo. Obwongo bwabwe bukyalwana n'entiisa eyo. Bakyalowooza ebintu bingi. Kati ate nga tuzze ku bazadde. Musajja munnange. Mukama nsaasira nkozesa ebigambo ebituufu. Saasira kubanga saagala kugamba nti temulina kwebaza Mukama olw'okuwonya abaana era temulina kubeera happy. Mulina okusanyuka Mukama kye yabakolera. You have to be grateful, you know. Mukama kyakoze kuba Mukama waffe wa bujja ate Mukama waffe ayagala nnyo mmusuusuuta omulaga nti naye bannange abazadde buli omu alina engeri gy'asanyukamu. Kwanze bwe nsanyuka si bwe osanyuka. Nze manyi okusanyuka n'enkaaba. Abalala bakuba nduulu, omulala yeevulunga, omulala awoggana, omulala asirika n'atavaamu wadde ekigambo. Asanyuse. Abalala bapositinga, afunyeyo ekirungi n'akipositinga. Abalala ye buli kyakola kyonna akifulumya wabweru. Eryo essanyu lye wawulira essanyu. Ng'apositinze kabe ng'aguze gaalubindi, kabe ng'aguze lipstick, wawulira essanyu ng'apositinga. Saagala kugamba nti mukwano njagala kulinnya mu ssanyu lyo. Naye nsaba mukwano tuyimireko mu ngatto z'omuzadde oli. Esasula ssente ze ezimu, omwana we yali mu mmotoka y'emu, baagenda mu kifo kyekimu, n'okwenkana benkana emyaka. N'omwana owuwe teyadda. Omwana owuwe teyadda. Bambi teyadda. So, ayita mu bulumi bungi. Ayita mu bulumi bungi. Njagala kuwa example. Eyange njagala nnyo okwewako example. Nali nzaala omwana wange asembayo obuto. Nina mukwano gwange, neighbor twazaalira kumu. Abaana baffe baali benkana. Muno munnange bwe tugenda okucapa, mukyala agenda acapa aleka omwana waka, omwana muto. Balinanga booleza naye nga waliwo ekibaafu ekino kye bateekamu amazzi amangi. Naye nga omukyala ono yateekawo n'akageti tebakagula. Naye munnange nga bw'omanyi. Munnange Mukama. Yagaba atera yatwala. Omuwala asigala waka tetumanyi lwaki. Munnange weebuuza n'ebikubula. Aggulawo akageeti akagundi kano. Oba yali atuuka kuggyayo kibaafu ekyo akiyiweyo mwayoleza. N'afuna ate essimu. Kati nabeera diverted. I am thinking. Sigamba nti bwe kyali. I am thinking. Bw'aggulawo akaleka akaggule. Kino kyavula. Kituuka ku bbaafu. Kikisitukirako. Bwe kisituka kayaguzanyira mu mazzi yakwatamu emeka. Ekibaafu kinene ddala.
teyagwayo teyasoosaayo mutwe. Omuwala agenda okuva ku ssimu okudda ng'omwana akyali mwana, ng'omwana akaze, bamuddusako mu ddwaliro ng'omwana akaze. Muzadde munnange nawulira nange obulumi kubanga baali benkana ddala. Ngera emboozi akapiso tugenda kugemesa, akasujja, egundi, akannyo, lirije, bannange ne mpulira nga ntandise okutiira ddala nga simanyi kye ngenda kukolera mukyala. Era namukwata ng'ataawa ne mugamba mukwano, sijja kugamba nti obulumi mbuwulira, nti mbumanyi obuyitamu. Naye nfumiitiriza kubanga obulumi nga nange mbumuwulirirako. Omukyala atuuka nga ngamba ayagala kujja kuwaka, ankwata omwana nga mukweka. Bannange munsonyiwe, naye nga mpulira kya buntu. Ankwata omwana nga mukweka, nga mugamba gyendi biki amanyi njagala nnyo yogati, era akoze yogati nga ndeetera. Ng'omwana mukweka bannange, nga muteeka mu ruumu, nga nteekayo ebyokuzanyisa binnyinnyonnyo nga mulaba tavaayo. Awezezza omwaka kati actually twagala okukola pate y'omwaka. Munnange bw'atuuka awaka nga tunyumya nga bwe yeetala, agamba oba anoonya ki, nga tunyumya nga mala ng'agamba baala toŋŋamba nti omwana wamuggyeewo. Konze omwana ki abaana bageze gwe, agamba omanyi kyentegeeza, tofaayo mbitegeera, muleke mukwano, muleke. Mwana gwe natulika nenkaaba naye ng'ekinkaabya nti ategedde nti njagadde tubeere nga mwana gwe nenkulika nenkaaba neŋŋamba mukwano nsonyiwa, nalowoozeza ekyokukola naye nga ate sijja kugamba nti siriiyo, nja kuba nkoze bubi, neŋŋamba nkole ntya. Kati omutima ne ndowooza kankole ekyo, naka mukwano tofaayo nkitegeera, naye weebale nnyo kino ky'okoze kindaza ate ekyenjawulo. Weebale nnyo okubanga ofuddeyo okumpulizisa obulungi. Thank you so much. Nampa haga ng'akankana, ne tulika ffenna ne tukaaba. Ne tumala okukaaba ne tutuula. Ne tusooka ne tusiriikiramu eddakiika nga 5 nga twetunuulidde. Ne tulika ne tuseka. Naŋŋamba kati omukweseewa. Ngera ne nzijayo omwana. Naamusitula naamunyweza. Agakatonda nabalekya. Ne mbawa akadde. Ne neefula nti ngenze kubaako bye ntegeka, omukolerayo akantu, kamukolereyo ka fruit salad, naye nga mmanyi kyaliko. Yakwata omwana nga tanyega. Nanyweza omwana nga tanyega. Ne batula wansi nk'okuzanyisa obuntu biki. Agakatonda saddamu. Era bwe lwaŋŋamba nti ajja ewaka omwana mulekawo, gwatuukirako. Naye yaŋŋamba recent kyamuyamba nnyo okuwona. Nti yawona olw'ekyo kubanga buli yakikolanga najja kyamuyambanga, yawona. Naŋŋamba thank you so much Ruth. Thank you so much. Naŋŋamba weebale nnyo kubanga kyannyamba okuwona. Olw'ensonga obulumi bwe nalina bungi, naye neeyogera nange n'entereera. Newankubadde yaddamu n'azaala naye yagamba tosobola kuteekawo mwana mulala. Nogamba kati olw'okubuuza dde ogenda kwerabira oli tekisoboka. Buli mwana ajja bubwe ate nga nange ekyo nkikkiriza. Kinagambanga abantu tosobola kugamba nti nno osobola okwagala abaana bonna kyenkanyi. Yesu obaagala bonna kyenkanyi. Naye ate era buli omu aba n'ekiki ekyenjawulo. Ekyo Mukama yakikola nga kyanjawulo. Buli omu abaako n'ekyenjawulo. Bannange sibalina bwe nkisaba ekijja kuba kya mulundi mulala. Lwaki eyo example ngireese? Nkyakadde mukyala munnange, muzadde munnange, guardian munnange, nti okupostinga videos kyali kirungi nnyo, lyali ssanyu lye wali olaga. Naye ate manya waliwo ate yaviiriddwako essanyu. Kino nkisaba nga kya buntu. Nga nze munansonyiwa bakwano,
temunyiiga munsonyiwe okuyingira mu ssanyu eryo. Naye nsaba busabi nti omuntu ono obulumi bw'ayita mu bungi, ekiwundu kiba ng'ekizibikira bwe kiti, n'oteekayo positi endala oyogera bingi ne hashtag eri survivor, owooli yagenda n'okiddamu n'okitakula buto. Sigaana kupositinga mwana wo mukwano, mupositinge nga bw'oyagala. Era by the way nakino so kitwala oba okireka sikukaka, naye just mwoyo ayogere n'omutima gwo. Bw'oba olumirwa ng'olimuako obuntu, nsaba busabi bw'oba olimuako obuntu. Naye bw'oba tokiwulira kireke, bw'oba tokiwulira mukwano kireke. Naye manya nti waliwo omukyalo oli ng'alina omwana omu, akati k'ekibiri nako kaazikira. Nti lw'oba opositinga, lowooza ku mukyalo oyo, lowooza ku muzadde oyo, lowooza ku gaadiyani oyo. Buli lw'opositinga naye ate era lowooza ne ku mwana wo, kubanga abaana abasinga balaba bye tuteekayo waggulu awo. Abanga atandika okutereera n'opositinga n'omujjukiza, wali otuddeko naye n'oyogerako naye bw'awulira, oli omuyogeddeko naye oba banne bonna basavaivinga, kyayitamu okimanyi. Ye kyali kyagadde okukisanyukira nti ye yawona banne, sigamba nti wasanyuka nti baafa, naye kyentegeeza nti ayinza okuba ye n'ekyokola ekinyinyi takyagala. So muleke naye bambi akungubage, akyakungubaga. And by the way, funayo kansala ayogereko naye, funayo ku muntu ayogereko naye. Ekikanga bwe kyali kinene, olaba ababbi bayingira buyingizi mu nnyumba, buli kadde baweekanga. Oyita mu kintu ne kikkanga, buli kimu kiba kikkanga. Naye gwe musota nga gwali gukulumyeko, bw'otambula bwe weekangirawo, naye olowooza omwana ono ayita mu ki? Yeebaka, wali omukebeddeko ekiro yeebaka, oba talina kyakkola. So muzadde munnange, mmaliriza, lowooza ku bantu babiri. Abantu ababiri abo kwe kuli omwana wo eyawona n'omuzadde oli. N'omuzadde oli abooluganda bonna ab'omwana oli ataasobola kuddaka, eyafuluma n'omwana wo n'ataddaka. Kyembadde nsaba busabe, kubanga oluusi intaneti eno etwala supiidi, ak'obuntu ne kavaamu. Mbadde nsaba busabe. Oyinza okugamba ffe twalabaalaba ddala otubuulira Ruth, it is okay. Era nga bwe nagambye, bw'oba tokiwulira, njagala kwogera n'oyo akiwulira, abadde akikola nga tamanyi bulumi bukirimu. Oluusi compassion kitegeeza kuwulira mulala kye yaliwulidde olw'ekikolwa kyo, n'omanya nti bwe nkola kino kijja kukosa gundi, kiyinza omuyisa obubi, kankyerekereze newankubadde nkyagala. Oyinza okugamba nti bwe naateekayo essanyu lyange, ate kiyinza okubaawo gwe kimenya. Ate mugenda kuyomba, maama ffe tusanyuka olw'okwabalaba abiri ebirala naye ngamba mwene embeera nga mwalimu abaana bonna wamu, olw'okubanga ozadde ekyo kiri different. Naye okubanga bano baali wamu mu mmotoka y'emu, ssomero lyerimu, trip y'emu, kubanga abazadde oba families ez'enjawulo zikyagenda mu maaso n'okulaba nga bamanyira mpola mpola, ekiwundu tekisobola kuvaawo ne bamanyira mpola mpola.
bamanyira mpola mpola, bamanyira mpola mpola bambi. Era awo ngenda okusabira ne society. Edo twabalanga ne banna abakyala oba abakyaliwo okubanga mulambula ku bantu abo. Yes, bajja kulaga nti ali bulungi talina kyakkola, naye akaseera si kangu. Bayitemuko mwogerekoko nabo, si Mothers Union, Fathers Unions, mwogerekoko nabo. Aye naye muzadde munnange bw'olaba omuntu nga zze okuya si kyangu, sijja kugamba nti kyangu, muwulirize ayogereko naawe open up, funayo omuntu gw'osobola okunyumyamuko naye oleme kiteeka ku mutima, kubanga ate oluusi kivaamu obulumi. Ate n'abaana bano abasigaddewo, kubanga oluusi omuzadde ate yennyika, aye n'abasigaddewo bwe lwabalaba n'ajjukira kiri. Nsaba take your time, tekijja kuba kyangu. Take your time obeere nga n'abana abaana obalaba nti nabaati bakwetaaga, kubanga ate jo n'okoma okubanga okyebonerezo ga singa saamusasulira, singa saamukola bwe nti kiyinza okukuviramu ate ekikyamu sina kirina okufiirwa obulamu bwo, ate n'abaana abasigaddewo bakwetaaga. Nze nkyabasabira nnyo 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 nnyo. Era muyinza okayita akajanja naye nkyabasabira. Si kyangu, nze manyi kitegeeza okuviirwako omuntu gw'oyagala, omuntu gw'oyagala ku mutima, omuntu gw'osuubira nti leero yandibaddewo, omuntu gw'osuubira nti agenda kugambako nti nkwagala nnyo. Omwana akomawo n'akuwahaga n'agamba I love you so much, you are the best mom in the whole world. Gwasinga naye ng'olaba tolina nakyokoze naye ng'alaba gwasinga. So nkyabasabira Mukama abawonye. Ate twebaza era nebaza ne Mukama olw'abaana basurvivinga. Mukama ayongere obbanyiga ebiwundu, aye nabo abawonye. Abasimulimu ddala obwongo byonna bibadde bulowooza, obwongo buddemu bubeere bupya. Abayise mmwe embeera. Wabeerewo ddala healing ey'amaanyi, emotional trauma, bakugamba gye bagenda mu maaso n'okuba nayo. Byonna bibeere nga Mukama abigonza. Abigonzeemu. Aye nabo abaagenda bambi, abaana abaafa, Mukama abawummuze mirembe. Abawummuze mirembe. Hello, hi. I love that song. Thank you, love. So abawummuze mirembe, kubanga abaana bato bambi balina ebyokulaba bingi naye tebasobola biraba nabituukiriza. N'essomero eryo Mukama alisaasire n'abantu bonna abalikolamu, abasomesa okera ku makya nga abaana tokyabalaba bonna. Kuba nabo bayita mu trauma y'amaanyi, bagiyita emotional trauma. Abasaasire. Naye nga bwe bityo Mukama bw'atyo bw'agaba ate era bw'asalawo. Tetumubuuza bibuuzo bingi, akola nga bw'asiimye. Kamba sibulire wano naye nga buli muzadde naye yafiirwako omwana kwolina ku mutima nkusabira. Tomumanyi, sikumanyi, naye nkusabira. Kusabira muzadde munnange, kusabira guardian munnange. Mukama akukumye. Yawa ate era yajjawo. We are just guardians. We are actually custodians. Ateresa buteresa. Baba babe munnange. Atukumye. Beebaza okulaba. Mwebale kubeerako. Abadde bambuuza gye ndi. Nkyaliyo.
njagala obbaagaliza olunaku olungi, atakuumira mpeera bankuumire, mwongere okubeera n'ekisa, okukwatirwa ekisa, ky'ogaba ky'ofuna, ky'ogaba bwe kigenda kikomawo ne kidda gy'oli. Bw'ogaba ekisa bwe kinaagenda kijja kudda gy'oli. Bw'ogaba ettima bwe linaagenda lijja kudda gy'oli. Bw'ogaba effubitizi lijja kgenda lijja kudda gy'oli. Bw'ogaba omutima omubi gujja kgenda gujja kudda gy'oli. Bw'ogaba laavu ejja kudda gy'oli. Kyoyagaliza abalala kyeyagaliza okusooka. Awo byonna bijja kutambula bulungi. Baagala nnyo bakwano, mubeere bulungi. Bye. Kazeeyo kayanja ka Kabaka mpuliriza amazzi. Yeyi.